Entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Program Sumulula tukyagenda ddala mu maaso era tuyingidde mu ntambuza y'ebyobulamu. Mu ntambuza y'ebyobulamu of course tutunira ebintu eby'enjawulo bye tulina okugoberera bye tusobola okugoberera mu bulamu waffe obwa bulijjo, twongera okwetegereza kw'ebyo ebintu bye twetaaga mu bulamu naye ng'oyinza okuba nga abadde tobissaako busasira. So awe tutambulira nga tulimo naffe ba Tabula Party Services abatunda proti asangibwa nasana ku stage eyo ku Masito wagendayo tosobola okubeera nga tobawagira. Tulimo naffe Victoria School of Beauty we bali awo Nateete bwe tukakubitala boti ngadde Busega ojja okubasanga bali ku Victoria Building. Omuzadde ng'omwana ali awo waka ekiddako tonna kitegeera Victoria School of Beauty woba omutwala ensonga ejja kungenda kubanga eteetambulira ddala bulungi nnyo ng'ate bw'otakirowoozangako. Kale olwaleero ennaku z'omwezi 8 omwezi tuli mu Gwakuna omwaka 2025 mwe tutambulira. Kakati no munnange gwali ku telefayina atulaba makyago olunaku olwaleero buli bwe ziwera 8 mu nsi yonna ebeera gye tuyita National Zoo Lovers Day. Yes, ebeera National Zoo Lovers Day. Kakati gwe obanga oli eyo nga oyagala nnyo okulambula, oyagala nnyo okulaba ku bisolo, so eno bagiyita tuli mu National Zoo Lovers Day. Kakati ekintu kyo bwe kizze ne nzijukira buli omu asobola okubeerawo ali ku TV ng'otaba gwali mulundi ki gwe wasooka okugendako mu zoo eyaffe yalinga Entebbe Zoo, kati ennaku zino yafuuka Uganda National Education Conservation Center. Yes, kati naye nga era naye ebeera zoo. Nze nzijukira ndasooka okugendako mu zoo ali mu primary naye ate saasooka kugendera ku trip. Yali trip ne sigenda ne batansasulira trip. Naye bandagamba tujja kgenda ne tugendayo yali Christmas. Kati ate nze obuzibu obwanzijira ate ngenda okugendayo ng'ate ndi mulwadde. Actually saalambula na kulambula. Bandeka wano nga mukadde akali wano ng'okkirira eri ku beach ewabeera ebivulwawo. Actually oba akavaawe mulabira waliwo misota. Spina wayo nga sigendayo kati. Naye we watya waliwo akalyanga akasaawa awo. Bwe bandeka nga nebasaba ne bagenda ng'oli agenda n'agamba bannaye ngenze eri n'endaba ezzike ng'owulira n'ofa naye nga gwe toyina gatambula. Kyendowooza oba kye nalaba ku musota. My first time nalaba ku musota ne ndaba ku ostrich ne elephant kuba biri around there awo bye nalabako. Kati okuddamu okulambula zoo okugenda okugiraba eri yonna ne wabeera amazike na biki naddayo buzzi. Naye that was my first time okugendayo. Kakati zoo zino zaawukana ne national parks. Waliwo kati bino tulaba abalambuzi ne balinnya emmotoka ne bagenda ku Queen Elizabeth ne bagenda wa ezo mu national parks gye weeziri. Naye kakati zoo bannaffe abazungu baateekawo ebifo bagazeetinga ebifo ng'ebifo ebyo ebisolo bino eby'omu nsiko bikuumibwa ng'ebisolo by'ewaka mu mbeera nti nno bibeera caged, tebisobola kwetaaya nga bwe byandyagadde. Kakati okusinziira ku bannaffe abanoonyereza oba bannaffe abeetegereza ensonga bagamba nti nno mu kaseera nga ebisolo bibeera mu national parks bitambula nga bwe byagala, kyova olaba nti oba otera okubeera ku TV ezo ezibeerako ebisolo olaba ng'empologoma eri mu kugoba oba ebisolo eri mu kugoba ekisolo esobola okuba nga ekikwata okufuna emmere. Kakati babita ne bibeera mu bulamu bwabyo, empologoma, enjovu, buli kisolo bakireka ne kibeera wamu kubanga bibeera mu kifo kigazi bitambula nga bwe byagala. Tewabeerawo abirabirira era tewaliwo abiwa mmere. Omulimu gw'ababeeramu ba game rangers ku making sure nti nno tewali ayingirira bisolo ebyo maybe kubiyigga kubanga ebisolo ebyo buli kisolo kiyinza okuba either ddiba lyalyo oba kyeki kivaako nga bayinza okuba babyetaaga. Then n'okugaidinga abo kubanga game parks ezo abantu abamu bayita namu osisanga mulimu amakubo. Mujjukire twali mu kulamaga okw'omwaka oguwedde nga abalamaga baali balina kuva mu Northern Uganda naye nga balina okusala mu game park. Bannaffe ab'ebyokunene basaba bagamba nti wadde mulina okulamaga nga mugenda kutambuza bigere naye tunaatuuka mu game park mugenda kulinnya emmotoka mugiyitemu mutuuke ku Kaluma then mweyongereyo. Lwaki?
bakimanyi nti ekifo ekyo nga bw'okiraba nga bwe kyetadde kirimu amakubo naye mulimu ebisolo by'omu nsiko kati bwe mutambulizaamu ebigere bisobola okubakola ki okubalumba kati bagame range ababeera mu gundi omwo gwe gubeera omugaso gwabwe ne batudde bali ku zoo yo zoo ebisolo bikwatibwa ne biteekebwa mu kifo era ng'omanya nti mweri keegi mulimu empologoma kino ekifo mwewali enjovu wano weewali kino lwaki bakikola ekisooka waliwo time bwetuuka kati nzijukira emabegakaawo wale baatugamba nti Uganda tulina ebika by'empologoma bye twali tetulina kati nga Uganda okusobola okufuna ekika ky'empologoma ekyo erina okugenda mu ggwanga gye kiri neefuna breed okuba neefuna enkazi n'ensajja n'egireeta kati okusobola okujaaluza oba okugizaazisa okubeera ennyingi walina okubawo ekifo weekola ki woogiteeka then wekigenda kiwera nga breed egenda ewera then nemugikwata nemugita negenda neyongera okuba nga ate ewera then musobola n'okukizuula because bakola analysis ku muwendo gw'ebisolo gwe baba balina basobola okukola analysis ne bagamba nti ekika ky'ekisolo bwe kitu kigenda kiggwaawo for example oyinza osanga nga kati ng'enjovu zivaako amasanga kati abapoachers bagenda batandika okugenda nga bazitta nnyo basobola okugenda bakola research ne balaba nga kati omuwendo gw'enjovu oguli mu Uganda gutandise okukendeera ne bagamba kati zino ze tulina tusooke tuziggyeyo tuddemu tuzikubiseemu omulundi gumu after 8-10 years wezinaaba ziweze ate tuzikwate tuzizzeeyo okusobola okubeera nga ate tuyambako okuba nga tutaakiriza ku muwendo ku njovu obutaggweerawo ddala kubanga kisobokera ddala okuba nga Uganda yali esinga omuwendo gwe tugambe kati nga tayiga eyo bw'ogiraba ey'ekikula bwe kityo nga Uganda yali ena kya tayiga ekyekikula bwe kityo omuwendo ne gutuuka nga bazitta baziyiga bazitwala ne zibulawo ne Uganda nebeera nga tekyazirina ate amawanga agajja ne gafuna breed ate n'osanga go gazirina so bagazeetinga ne bateekawo zoo okusobola okuyamba oyo okuyamba ebisolo ebyo ebiriwo mu butono okubeera nga ate tebibulira ddala okusoma ebiseera ebisinga ffenna ekyatutwalanga mu zoo kusoma era nga muvaayo ne musoma twasome kino twalabe kino twalabe kino abakola field work abakola biki byonna ne field work mu zoo ekolayo sirimba abantu field work twagendanga Kasenyi field work teriiko zoo ekolera nnyo abaana ba primary mugenda ne musoma kakati tuli tayigo badde oyogera ku mwana ayogerako njogere tayiga n'agirabako elephant badde ayogerako njogere n'agikola ki n'agirabako n'ebifaanaganako bwe bityo then n'ebirala bingi nnyo yosobola okuba nga ate oyogerako research ekyo nakyo kikulu nnyo era nakyo kiyinza okuba under education abantu abaagala okukola research either ku nneeyisa y'ebisolo ebifaanaganako bwe bityo basobola okuba nga bakozesa zoos ezo okusobola okubeera nga ate babisomako n'okwongera okubeera nga babikola ki babitegeera so olunaku olwaleero oyinza okuba oli free oyinza obutagenda leero naye lunaku olwaleero lisobola okubajjukiza abaana abali mu masomero omuzadde mwana bw'ajjeeyo n'akusaba akasente kattuwa ng'ayagala kugendako mu zumu we agenda alabe wano mu Uganda ndabyeko abakulembeze ab'enjawulo nga bagenda mu zoo eyo okusobola okuba nga ate balambula ebisolo nalabakaawo Kyabazinga namulabayokko nali ndabyeko kabaka yennyini owa Buganda nga nali mulabeko ng'agenze mu zoo President Museveni nali mulabeko abantu bangi nnyo bagendayo kubanga naddala abantu abalina busy schedules ng'ayinza okuba talina budde bugenda mu zi game parks because ekiyinza okutwala enaku nga bbiri ng'ogenza okulambula osobola okukwatako family ne mugenda ne mulaba na mukisa actually zoos ezo mukisa kati wano nga ffe wano mu centre wano mu Buganda mukisa ogw'omuntu okulaba ku kikaakyo nengena nendaba ku lugave lufaanana lutya nengena nendaba empologoma efaanana etya nengena nendaba engabi efaanana etya n'ogenda kukisinziira ku busobozi bwa kikaakyo okulabika wenke kuyinza obutafuna mukisa kubanga si kisolo kya mu nsiko naye ebisolo by'omu nsiko osobola okufuna mukisa okukola ki ogenda obbiraba now for statistics ayagala okulambula kuno nabo osobola okubumanya buyinza obasibwa amakulu nnyo naye osobola okukola ki okubumanya kakati Vienna Zoo ye oldest existing zoo era nga yaggulwawo mu 1765 United States first zoo yaggulwa open to public bagita Central Park Zoo era nga yaggulwawo mu 1864 era bede olunaku luno lukuzibwa nnyo mu ggwanga ery'omu America. Philadelphia Zoo egamba ye holding oldest zoo charter era nga yaggulwawo mu 1859
Okay, there are zoos in okay. Kale ebyo nno byebimu by'osobola okumanya abantu naddala ali wano mu Uganda nga oli fan wa kulambula oyagala nnyo okulaba ku bisolo. You can use this day okusobola okuba nga ate ogenda n'olabako ku bisolo ebyenjawulo. Program esoma tugenda kubanga twetulamu katono nnyo ne tuwera kubanga tobwatula bingo *238 *10#. *238 *10#. Njagala obwatule, njagala ofune ku sente amakya g'olunaku olwaleero. Nina mane, njagala nkuwe ku mane. *238 *10# ng'obwatula bingo. Good morning. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula.